Endobeso. Kukyenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintabuli ky'omuziki. Endobeso. Bosi kujye baleko. Kale njeereko. Kale bampita kadima ne kaboggoza tuli ku BT FM ekinda buli ky'omuziki mutabbizi. Nani kadima asiibye otya? Nsiibye bulungi mukulu osiibye otya? Webala okunkubirako. Njogera ne bosi ko yennyini. Tusolo. Message yo twagirabye ng'oyagala tukubire buzibu ki? Nani kadima ninamuko obuzibuzibu. Ninamukoddemu wange. Yagenda nanzijjemu mu kyalo. Nandete Kampala nange yagenda kunfunira omulimu nkole nze mu kyalo. Mpulira. Naye bwe yandeeta eno mbeera waka nafuuka nga mukozi wa waka. Kulongoosa mmotoka zino okusaawalujja. Mukoddomi wo sebo tukwate mpola mpola. Mukoddomi wo gw'omuwa oba yakuwa? Nze muwa. Gw'omuwa? Esewo. Wamuwa sister wo? Esewo. Sister wo akyafumbawo? Iye. Waali waali waka. Kakati ogambye nti yakujja mu kyalo ng'akulese yagamba nti agenda kuwa omulimu. Agenda kunfunira omulimu kuba ye mugagga alinamu ku ssente. Alinamu ku ssente. Naye kati nafuuka mukozi wa waka. Wafuuka mukozi waka. Omaze ebbanga ki okuva olyakuleeta? Nga gumu. Naze omwaka nga gumu. Mwaka. Eso. Takulaga nkula nano nti oba okole kuba n'oba okole ki? Kujja kulongoosa waka obundi kunaaza mbwaze. Ayina n'embwa ze banaaza. Eso. Kitegeeza ayinamu kasente. Tampa yadde omwezi tebaguweddeko nti abakuwayo emitwalo nga kukumirira okola bukozi. Eso. Sister we ye oyo amugambako lwaki sister wo tamugambako? Ye sister ngamba amugambako naye nze simanyi ate aduula ayogera enjogera embi. Ani sister oba muko? Omuko. Mukoddomi wa mitaani? Mukoddomi wange ye Busuulwa naye ali awo talina njogera ayogera aduula gamba ffe tuli baavu. Agamba atya? Agamba mbu ffe tuli baavu tuli banaku. Muli baavu naye lwaki waba yakuleeta kuwa mulimu waba takuwa akasente ko kuba oŋŋambye nti obeera wakaawo tolina byokola. Era nga yaŋŋamba nti nzeeyo mu kyalo ajja nfunira omulimu e Kampala. Omwaka nga guba munene. Era ly'ebbanga limazeewo mwami kadima. Kati gwayogerako naye n'omufunza n'omugaa nti muko kino ne bweki ne bwekiti. Nayogerako naye nga yanvuma buvunyi nga nangira nkolera mmere nalangira niyali yajjeeyo okulya ate nga newajeejanja nalimbya yadde mmere nalimbya etali nsiike naye era nalimbya naye naddaawo nakulangira bunaku ebintu byebiti. Kale ongambye Busuulwa oyagala tumukubireko tumugambe tutya? Njagala yogerako naye tomugamba nti nze nkugambye. Ye ate toyagala mugambe nti gwa ŋŋambe ka toyagala mugamba ani ssebo? Ajja kunzita kuba kati saawa eno ndi musajja mukulu nina emyaka 25 naye nkolerera mmere tebanga nkunoonyezza. Olina emyaka 25? Eso. Ka toyagala mugambe nti gwayagala okumugamba? Saagala mugambe nze njagala okumugamba. Ekitegeeza toyagala kwogera naye? Saagala kwogera naye. Kale tovaako sigalako ng'owuliriza ndabe engeri gye mutetenkanyaamu wano. Taliseewo nze museewo. Yegwe Bosco? Nze Bosco. Hello. Ekitiibwa. Wagisebo. Osiibye otya taata? Nebulungi sebo gamba lyesebo. Njogerako ne mwami Busuulwa. Yesebo. Kakati mwami Busuulwa bampita mwami kadima nange. Yesebo. Byetwogeremuko. Ng'abantu abakulu. Ku nsonga ki oba? Toli bize nnyo? Ndi bize netusobola okwogeramu. Tusobola okwogera. So. Ensonga ya eno ku bukoji wajja mukoddomi wo Bosco. Wanje? Yesebo. Bosco omumanyi. Mumanyi. Akati Bosco oyo okuva lwe wamuleeta wamusuubiza nti ogenda kumuwa omulimu wamuleeta mu kyalo naye kati kugenda mwaka mulamba. Tafunanga mulimu ali wakaawo okola mirimu gya waka ati tomuwa akasente eti nkuwadde akasente kaakano kasiimo kati mbeera eyo omukwano eri etya taata? Ono kaddimu wa biiti. Ye mukama wange. Kati ekyo ekivubuka kijega. Wanji? Ekyo ekivubuka kijega. Mujega atya taata? Jega. Kati kyagala nkiwa omusaala gwaki nkifunamu ki? Naye si yatugambye batugambye bugambi. Era abagambye bonna bajega ani agambye oyo? Ffe tulina atugambye si muvubuka yatugambye era saagala omwesibeko nti yatugambye naye tulaba embeera eri waka n'okubalangira obalangira bino ne bino ne bino simanya muli banaku muli baavu kwegamba embeera esukka. Bagambye mbawayiriza mbagambye amazima banaku. Naye tosobola kwatulira bantu booto direct. Awo sina kyembafunamu naawe. Sina kyembafunamu. Bajega bali awo. Toyina kyobafunamu nga wawasa mufunyemu ki mwanyina bwe namuwasa mufunyemu ki?
myaka gyabaddewo ali anywa mukwalira bills ez'enjawulo tazaala tanzaaliranga nkikintu tavanga mu lubuto tafunanga lubuto naye obutazaala era muba mulina kikwasaganya mu mwembi bajega kafenyere ebbuga lyala bisaabu akombooza abo twalyanga nabo bafunyeemu ki naye mpola nti kati mulina kukwasaganya mu mwembi kane mukyala abantu abo sibafunyeemu ekyandeesa Bosco kubagatta mulengo ne mwannyinaabwe abe nti mbafunamu omulengo gutya mwannyinaabwe abeere ewaka Bosco abeere ewaka nabe nti nfunamu omulengo gumu gubeeko kye gunyamba bannange sina kyenfunyeemu bagamba nti sibakolera ennyumba mu kyalo yali ebakuba nagizimba langi kweri tebasimba kati bakwate langi y'enju baginzirize naye wabakoleranga bakoddomi bw'oba wabakolera mu kyalo nga nange mbasuubira okufunamu ekyenjawulo nti bananzaalira nembaako kyembalabako mbalabako ki bali abanywa naye kakati mukulu tugenda kukola ti omwana ono kati kyetusinga Bosco ono gwe tusinga okufaako lwaki tomufunira omulimu n'akola bo bamufunira guluwe baali bamumpa anti gwe wamugamba nti aveeyo mu kyalo gwoba gwe wamugamba nti aveeyo mu kyalo si gwe wamuyita nali nsuubira nti banaabaako ekyamakulu kye bakola kati n'ekirinzi bwe kiba nga kikikoze ekyamakulu kuntwala ku leediyo kati leediyo ekiwa omulimu tetusobola muwa omulimu tetusobola mumukozesa kati kigenza okuddukira nga mumugendo kiyamba si yazze wano tomuwayiriza yenna zze gyali bagenza nga leediyo egenda bayamba taata nsaba tukwatagane ffe naawe okitegedde tugenda kukwatagana mukama wange ate bawonyeerero siri bwakudde ekisanja sikyeyo naye twandikuze no tukwatagana ate bagambe n'eggaali gyekibadde kikimirako amazzi ngenda kigijjako kigasombere ku mutwe ate eggaali omuggyako yaki n'emmere omwezi guno kawunga kabaka kasenti nabo bawalampimulira amannya saagala kumumanyira nedda taata ye bayambe tukwatagane mpola mpola tulabe ekyokukola taata nyumirwa omuziki n'ebisesa Kadima na Mayanja ni Anko Kabugo ekintabuli ky'omuziki ekisinga ku BFM yoyo omukulu akombye kwebazeeribwa Jemeu Jabannanga amanyira na bumanyizi ng'okozesa mukoddomi weyo gyonna emirimu nga tomusasula wadde akasente eyo Bosco atambuladde mu kyalo abagagga bwe batyo ate ne Mugandawo naye mukyamu nnyo akitamutembera yakabega ewa mukoddomi we faza ina wabanga mwe emitwalo 10 buli mwezi uyo mwana mulenzi akuze nze kyamewe ndege owulidde oli bamubanja lubuto naye aleka ali ku kitokota era likuweereza abagigezi gitambu tufa omwami oyo talina mpisa kale muwulire enjogero oba baavyalano nayo kyayitala abagagga banne atuggyeko empisa embi kirabika kyakula nakinaku buseta abufunye bukulu maama Fahadi wiiki mwezi guno kawunga si gwe gulimu Krisimansi naye nange mbabulire ekyo ekisajja teeka kyabakwatamu alabika yabawunika oba yabawongana mu bintu bye bamaye n'okola omwaka mulamba tebakuwa n'omukyala n'obeerawo nonnangira mbu simanyi ennyumba nganze siraba lyenziza waffe mbawangira naye muno obukya siwe buziba emirembe engalo ono amalinde ekawuku olubadde nabeerako ewa mukoddomi wange bamwita Haji Muhammad Kibirige Mayanja ewamu nnyinaze Madiina naye yampisa bulungi nnyo mukoddomi wo wali omukoledde ekyokuyisa obulungi bwali gwewe yakuyisa ati yakulisa kayiri gombe bale omutabbizi ono muweereza mwenna abaka bali mu kunyigirizibwa bakoddomi bammwe naye ng'embeera mbi bannange mukoddomi twomuddemu akuli bubi kati bana akawunga bakwolekedde tamwe ku magezi mwezi ate aweebwa amagezi ng'alinamu kasente aweebwa amagezi omutandika otya agambadde ng'ogamuweetya wano kakati nze kimu ekinnumye oba abawuliriza abaffe tusondere ku bantu bano omuceere naye tolina muceere gwa kulya Christmas agala kusondera kadima ova kuŋŋamba tolina kumanya mmere ya Christmas nimirirwa bano mwezi bagenda kukalya bakanaabe bakeebikke nze kiro zange 2 weeziri ez'omuceere mbawadde 5 ogwo 7 okuwanaye kali mpadde 5 mbawadde 8 sisobola sebo kuntambulirako lwaki ontambulirako mbawadde akasawo njagenda wali eri ekabaga ewa mwami mukalazi akampe nga batwalire akasawo akengatto akasawo kamuceere n'akasasula ku kibanja mpola fadhali akawunga okamanyi mwezi mulamba nkobawo n'ekibimba abako
mwesoti njagala tufune ekibiina ekigatta abakabeeyisa obulungi tulwanyise bano abakabeeyisa obulungi soko oteekemu nze kubanza omu ku bakabeeyisa obulungi nkomawo nekibimba tubagamba tugenda ngasoka tugenda Merry Christmas banaffe bali ku Red Cliff Lounge twagala obagamba tujjaawo ku Christmas tubagamba nti mujje mu bungi mujje tukube omuziki mujje tukube endongo Beat FM yeeriwo buli kimwogera kubanga okiwulira tubagamba nti bannaye mujje Red Cliff Lounge banaffe bali ekiwenda ate nga lumu njagala obajukiza tugenda wali eri ku Nimulwaku Erwero mu kisaawe awo wetuli naye nga wenava ku Red Cliff Lounge Kabogoza nja kubanga njulika ne Rebecca Jingo ensambwe mu kisaawe mumoroka yemu gye tugenda banga tukozesa so tubagamba banaffe ab'ensambwe Christmas tugenda banga tujjawo tuline sa Mathias walukaga mulumba atugenda kubeera ne omutume Planet tugenda kubeera ne Queen Mutoni tugenda kubeera ne Huduke kutulidde Jimula yoni n'abalala tugenda beera nabo Shidi yatulese okuyinga omutwalo ku VIP emitwalo ebiri abaana abatenga 15 awo Christmas n'olusooka tebannange wala ne bamenya obutebe ogenda kubaawuka menye saakate sabo menyesa obutebe gwenku ozanyirwako nga umenya batya kadima omusajja omuwanvu utalabiseeko